buli lw'obeera gy'oli nkwegayiridde sabira ensi yo. Kaakati nno waliwo ebigambo ebizuuse ku musajja ono Rajiv Omuyindi eyafudde nga kigambibwa mbu yafudde kabenje wali eri ku luguudo lwa Northern. Kaakati nno waliwo amawulire agafulumya amalala omusajja teyeefiiridde. Wulira ebigambo, omusajja teyeefiiridde. Omusajja ono abadde tabeera mu Uganda era ono mutabani wa Sudiru Lupaleria. Sudiru Lupaleria ono afuuka atya omugagga? Yali akola mulimu ki ku Kampala Road? Mu mwaka ki? Ani amugjawo okutandika okufuna ssente afuuka omugagga fugge? Ensimbi zino zibadde zize oba ensimbi zino si zize? Bigambo bifulumye ebyenjawulo ebyawukanira ddala kweno accident gye twalabye. Kaakati no mu Uganda buli kimu kisoboka, wabula kyogenda okukola okuli ebigambo bino ebyewuunyisa ku musajja yafudde mbu mutabani w'omugagga. Video sooka ogimpere ekigalo. Omala ogiwa ekigalo nkusaba osubscribinge ku mukutu gwaffe ng'oli mpya okonekadde yoteekayo ng'eno empya ereme kukusoba. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, ampuliriza ogenda kwewuunya ensi, ogenda kutya, wabula teweerabira. Omulongoosa omuluutansozi akugamba nti gendayo akuyambe mu mbeera yonna ekuzitooweredde eya buli kala, oba oli Uganda oba oli bweru wa Uganda. Ono musajja atereeza embeera yonna eya buli kala nga tewejjusiza. Kansooke nkuggyewako mu leedi ono ebigambo bino bikulu nnyo nkomewo ku mulamwa. Ba John Bosco Kibalama tebalabikanga. Kakati ndi wano okugamba gwe Munnayuganda, it's high time kino tuddamu tukibagambye. Mwesonyiwe bizinesi z'abasajja bano. Mwesonyiwe bizinesi z'abasajja bano. Abasajja batukolako ebikolobero. Ababawaana bizinesi zaabwe ze musupportinga buli kimu kyonna mukimanyi. Muve mu bizinesi z'abasajja bano. Bizinesi zaabwe muzimanyi. Muve mu bizinesi z'abasajja bano. Akina ba comedian, akina bayimbi. Buli yekwenya ne government eno. Buli agezaako kusiga government eno akazigo. Muve ku bantu bano. Wano Uganda wegenda. Uganda wetuusa abasajja batusindise ku kisenge. Tosobola kuŋŋamba nti olwaliro ogenda kudduuka mu bizinesi y'omuntu olwaliro akyawagira government ya Museveni. Muve mu ebyo byekisirumuze nnoonyayo ttooke wakalya ettooke. Tinze nnoonyayo ttooke ninayo kawogo. Akasente akali eyo. Toddamu muwa akasenteko. Nabagambe eggwanga lyakwerekereza. Bwe munaafuluma ebivulu. Muve mu bivulu. Muve mu bivulu. Mutunuulire eggwanga we lifaanana. Ebivulu bijja kusangibwa naye lino eggwanga likkirira ligenda. Mutunuulire ku baana bammwe. Mutunuulire future yammwe. Mufulume ebivulu, mufulume amasinzizo. I'll be specific. Eno embeera yonna eriweetu nula etambula bweti. Olwaliro nga tewalina munnaddiini n'omu asobola kuvayo n'avumirira mbeera ena n'agyogerako. Bonna basirise becce. Bino byonna ebitambula mu ggwanga abantu balina okuvayo ne babyogerako bonna babaziba emimwa. Babasibasibadde emimwa. It's high time bannayuganda. Nkiddamu. Mufulume amasinzizo. Muve mu biduula. Mwesonyiwe bizinesi z'abasajja bano. Nakyogerako wano ne nkigamba. Mwe temulowooza nti tumanyi byafaayo. Paulo yagamba abantu nti True Church efaanana etya, ekkanisa efaanana etya. Gwe you're the True Church. Omutima gw'omunda gufaanana gutya? Weetowoozezza kyenkana ki? Ekizimbe kiri kyogendamu si ye True Church. Gwe omuntu gwe kyaki. Gwe nnyumba ya Mukama. Gwe omuntu. Naye olwaleero wokera ku makya n'oŋŋamba nti omuntu azimbye ekkanisa ng'omutima gulimu ekko atta bantu. Nga yabba ez'abanaku. Naye n'akuzimbira ekkanisa. N'ayimirira mu church, bayimiridde mu church balina pisto. Zibali mu biwato. Zibali mu maganduula. Balina zi radio call, bali mu machachi babasumba. Mufuluma amasinzizo. Musigaze Katonda wammwe. Tulidde mu masinzizo ng'eggwanga literedde.
tulina okulaga buli muntu yenna nti eggwanga likwatako, eggwanga ligenda mu mbwa. Buli kimu kyakwefiiriza, buli kimu kyakwerekereza, buli kimu kyakwerekereza, buli kimu kyakwefiiriza. Bannayuganda buli kimu kyonna bakitukoze, naye ffe tukoze eki? Kyekibuuzo. Bunaku olukya wano tubeera twogera ku bigambo ekiyitibwa enguudo. Tuze twogera nti ensimbi ziribwa mu ggwanga Uganda ezandikoze enguudo ennungi okuyamba bannayuganda obutafuna bubenje. Enguudo nga ngazi, enguudo nga za quality ennungi ezitagenda kubomoka nga wesewo olunaku lumu oba ennaku bbiri nga bamaze okubeera nga bazikomissioninga. Ne twogera ku ddagala nti mu malwaliro tewaliyo madagala gali awo gayamba bannansi ate ng'ensimbi nnyingi ezitwalibwa abantu sekinnoomu. Ne twogera ku masomero nti amasomero mabi naye ng'abantu bagamba tetwagala kumanya, era nga bagagga bagamba ffe twamala dda bo baafuuka kyesirikidde. Kaakati nno yessaawa buli muntu ajja kubeera ng'akiwulira. Ono Sudiru wadde muyindi naye ate alinga munnayuganda. Byonna ebigenda mu maaso tolowooza nti tabiraba, naye lwaki asirika kitegeeza ono y'omu ku bo, era waakolera ensobi yonna afundikira kisasulidde. Kaakati nno embeera eno etuuseewo, amawulire gamaze okubeera nga gafuluma agalaga omusajja ono mbu engeri gye yafuddemu etaabadde mbu yakabenje. Gw'ogenda biwulira ng'obiraba butereevu nnyo ku mukutu gwaffe. Kyokka ng'eyo sinabaira nga nkutuusaayo, wulira ebigambo bya protestive vote. Bangi mu ggwanga Uganda bavuddeyo n'eŋŋombo nga bagamba nti Mwami Museveni tosobola kubeera ng'omuggyako na kalulu. Mwami Museveni okumweyambulula obulungi olina kubeera ng'okutte emmundu mbu n'olumba. Kaakati olwo n'okwata emmundu n'olumba ojja kujjako Mwami Museveni mbu kubanga naye yajja na mmundu. Mu nkola egamba nti koota pini mu nnyondo mu ggaali egendamu na nnyondo ne mu kuvaamu evaamu na nnyondo. Kaakati nno bangi abazze nga boogera ebigambo ebyo, era omusajja ono Kano Kizza Besigye y'omu ku baasooka okugamba mbu tolowooza nti Museveni akapapulopapula kajja kumuggyako. Kaakati nno ono wayitawo ekiseera kitono nnyo ne batulaga mbu abadde atandise okubeera ng'akwata ebyokulwanyisa akukuta n'emmundu. Mbu ng'ono ayagala kubeera ng'akuba Mwami Museveni amutulise amuggyewo awambe n'okuwamba gavumenti mbu afuuke pulezidenti mbu ng'akozesa emmundu. Kaakati ono yasooka okwogera ebigambo by'akapapula bwe katajjaako Museveni. Wayita ennaku bbiri ne batuzannya omuzannyo nga batugamba mbu baamukute n'emmundu mbu ate baamukwatira mu ggwanga lya Kenya. Kaakati nno gwe bw'osiriwala naawe n'obuukira ekigaali ng'ogamba mbu aa tugende mu nsiko tukwate emmundu. Kaakati ggwe obeera mufuwa jjo kubanga bano abasajja tosobola kubeera nga obeesiga nga bwe nakunyonyodde nti omusajja ono gwe bamaze okubeera nga baziika embalala pulezidenti tebaamuwa mukisa kubeera nga ayogera ew'omusajja ono eyafudde, wadde nga pulezidenti bwe yajja ekibiina kyajjula emizira endulu n'evuga, naye bano abasajja baamumma omuzindalo okwogera kubanga baakimanya nti majority abaali awo bonna bakkiriza Mwami Kyagulanyi. Kaakati nno kye baakola kwe kumumma omuzindalo. Kyokka ate abalala bavuganya Mwami Museveni aba anti ng'ajje n'ogologole Mugisa muntu bo baayogera. Lwaki bali baayogera ate Mwami Kyagulanyi n'atayogera? Kati bino bye bigambo ku protestive vote. Buli wulira omuntu ng'akugamba era lwaki takwata mmundu n'alwana eby'okuggyako Museveni n'akalulu olina kukwata mmundu n'omuggyako ng'omanya. Bano bagayi balina ekintu kye babala hisole waabwe ow'okutugumbula bannayuganda okuva mu 1972 nga bali mu Fronasa paka olunaku olwali lwenjogeredde bino mboyo hisola aveewo babeere bo nga bali kiriini singa omuntu yenna agezaako okuyingira ensiko most especially ng'avudde wano mu Buganda kati nga bw'onaalaba Kyagulanyi batandikirewo okutta abantu nga bwe baakola mu Rwanda. Hisole waabwe w'emabega yonna abaamaze okuziikibwa ng'abantu bali mu kwogera ku kitta abantu ekyatandikibwa Kyagulanyi. Muhe gwe Besigye ne banno ba Mugisha muntu ba Museveni simanyi baani tetuli basiru. We mubanga mmwe mwatta fe okubajjako tetugenda kweyambisa kutugumbula abantu ate nga mateeka mugenda kuvaako. Eno ensi egenda ebanyiga nammwe mukiraba, egenda ebafunza bweti mpola 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 paka system bwegenda okubawanula mutulabeko nnyo. History wammwe alina okusigalawo ng'abantu bakyasinze okutugumbula abantu busyanga Uganda etondebwawo. Ekyo tukibasuubiza. Mwoba mulemedde mu buyinza nga we mwagala naye ensi yegenda ebanyiga bweti. Temulina gwe mugenda kuteekako kintu kyakutta bantu nga we muzze mutta bannayuganda. Mutugumbudde bannayuganda bangi mukkirize. Mwajja na musaayi, mubeddewo ku musaayi, ku butemu, musigaze ekintu kyammwe kibatuuleko. Eggwanga lyammwe abantu balirabe ng'eri abatugumbuzi, abagabi b'obutwa, abatulugunya abantu. Temulina gwe mugenda kyambaza.
kyabatulamu kyaggwa temwina no gwanga limugenda kuteeka mu genocide tugenda kubabeeramu bwetu tyo paka nga mufulumye system tugenda kubabeeramu bwetu kati nga mwafuuka ekyenyinya lwanga buli wemugenda omunaga ndi weenaalemu ng'ensi ekulaba mu ngeri ndala ya butemu ya kugaba butwa bwe muto yefeesi kati gye twabasiiga yefeesi gye mwetonderawo ensi yonna gyemanyi era bwe muto mugenda okufuluma system n'ebyafaayo byammwe ebyobutemu temwina gwe mugenda kyambaza kati gwe woowuli agala kuyingira buyeekera nga gwe beesijje yuwenta genda tulabe woonaalwanira otandika okutugumbula abantu era kibasigaleko because mukujja kwammwe mwatta bannayuganda bangi ebyo bya genocide byammwe mwine eggwanga mumugenda okudda mu bikolere kubana bate tebakyabaagalayo babamanyi nti abasinga okuddukayo ne bawaŋŋangukira mu mawanga amalala era yemmwe abantu abamu abaali batta bannaabwe kati eri baggaleyo nga tebakyabeetaaga neeno nga mubooleddwa simanyi we munaakwata ensi efunda egenda ebefunda bweti paka bwenaafuuka ng'akatuli k'empiso bwe kati nga temukyalina we mulaga then you will thank me later nti twabagwamu tuwakyali alina budde bwammwe fe tugenda kubakola bwetu kyo system ejja bafulumya ebyo mulowooza okutandikawo ekitta abantu mutte badda Uganda ebyo tewali wano genocide tegenda kubeerawo be mwatta baamala mu 86 muliwo ku musaayi wesegedde gwawulyanga gwe Besigye oyagala genda musiko omanye engeri gy'osobola okuggyako Museveni nga we wamuleeta genda gwawulyanga yegwe simanyi Mugisha muntu ng'obisobola genda gwawulyanga yegwe Muhoozi ng'owuli ayagala kutta abantu okujja mu buyinza batto yes munnayuganda bwenawena gy'oli nkwanirizaako nnyo nyongera okukubuuzaako n'okukulamusaako nti wabala nnyo webali eddala kyokola okutambula n'omukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda omukutu ogw'enkyukakyuka ogw'omunnayuganda ogw'omuntu wa wansi kaakati nno bakomuledizi nga bakyagenda mu maaso n'okubeera nga bawambibwa omu ku omu era nga tetumanyi oba bano bonna gye bali balamu abaawambibwa kubanga bangi bamaze emyaka n'ebisiibo nga bukya babuzibwawo tebaddangamu kkubwako kya mulubaale tebaddangamu kulabwako yadde okuwulizaako era nga bano mu bifo mwe baakwatibwa twalekawo twasangawo mikullo na guno gwaka tetwaddamu kubeera nga tubalabako kakati nno era okuva olwo bangi bazze bawambibwa mu mmotoka eryakazibwako erya drone era nga bangi abasobodde okubeera nga basimattuka bavaayo batenda nti abantu bano si bantu wabula bano ababakwata sitaani yennyini awedde emirimu anti bangi tubalabye nga balaga enkovu ez'abatuusibwako nga balaga ebiwundu ebyabatuusibwako bangi nga bawonyera bangi nga batambula bayagaagala kaakati nga bakulaga nti bino ebibatuusibwako birimu n'okusiyagibwa oba muyite Sodoma ne Gomora kaakati nno twali tuliawo nga ne Edi Mutwe bw'atyo amaze okubeera nga awambibwa wabula ekisinga okubeera nga kyewuunyisa oba nga kyennyamiza ye General Muhoozi Kainerugaba okuvaayo n'ebifaananyi eby'omusajja ono nga bamaze okubeera nga bamuwambula ng'ali buswa bute musajja wattu kaakati nno ne babiteeka ku social media naye nga balaga ku kitundu ekyawaggulu wabula nga bakulaga tebaamukubye bukubi kifaananyi baadde bamukwata vidiyo oli n'akuba screenshot n'asalawo n'ateekayo era n'ebigambo ebyagendeddeko nga tebiwoomya nakabululu omuntu yennyini ali soba omuntu ategeera omuntu omulamu asaba n'emmere nga tasobola kubeera nga wandiika ebigambo biri ebyatwitingiddwa omukulu akulira amagye kakati nno nga kiraga bulazi nti ono yamwina kubanga yakakasa mu bigambo bye naga nti mwina ali mu basement ewange talina mu kkomera talina ku poliisi talina ku seemwayi wabula mwina mu maka gange nga kino kyongera okubeera nga kiraga nti abasajja bano n'amaka gaabwe bagafulye ddala makomera ew'okutulugunyiza n'okubonyabonya bannansi kakati nno wano munnaddiini omu waaviiriddeyo n'agamba nti kyetaaga ebigambo bibeere nga bitegeke bulungi nnyo nga bagamba nti munnayuganda yenna kino ky'olina okubeera ng'oyogera era okubeera ng'oli seefu olina kwogera bigambo bino na bino na bino bw'onooba oyiseewo n'oyogera ebigambo nga bino ebikwata ku kino ebikwata ku kiri tojja kubeera seefu wabula ffenna tukirabye nti omusajja ono Edi Mutwe ye musajja atalina bigambo byonna biri awo oba oli awo byayinza kugamba abantu nti oba omusajja abadde avaayo n'avuma General Muhoozi n'avuma regimu musajja musirise ekyebuuzibwa omusajja ono lwaki yakwatibwa atalina nsonga mwalwanirira ki ffe eggwanga tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze ffe kye twagala si bukulembeze twagala mirembe mu nsi yaffe omuntu atambule misana nga teri yamugambako
ne olwalero embeera w'eri omuntu bamusena drone zafuuse drone tulagawa tuli kukiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga si kye kiseera oveeyo ogambe ku magye ego ddala munnamagye akoze effujjo ku bantu avunaanwe ng'ensi yonna eraba abeera ekyokuyiga eri bannamagye abalala n'abantu bano okuzza essubi mu gavumenti amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti naddala obuli bw'enguzi naddala okutulugunya abantu ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya ng'omuntu abuzibwawo atya nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga mwana wa pulezidenti tasobola kuvaayo kuyamba ku kitaawe bino okubyogera mmanyi mujja kumbuulirira neeyanziza nsaasira nnyo kuba onzijukize nti nnyina n'abaana ekimala kimala ndowooza gavumenti ffe tetulina buzibu n'emwaka 2026 mutwongere otukulembera yenna ayagala ajje naye otukulembedde otya bino bye mutulaga simanyi kye mwagala tukole naye luliba olwo kye mwagala tukole ne tukikola saagala kuyingirira nnyo bya bufuzi yadde nange ndi munnayuganda n'emyaka gye nnyina ndooza gimmala okwogera sina buzibu kufa olw'eggulu lwaleero oba enkya kyonna ekisoboka ekirowoozebwa nti kyekiŋŋwanidde tewali mutawaana naye obusiraamu butukubiriza okubeera ab'ekisa eri buli kintu kakibeere ekisolo kakibeere ekinyonyi asaze enkoko oba n'asala enkoko takkirizibwa kusooka gimaanya oba ogirumya gisale lumu kuba teesetese gisala kati bwe kiba tuyisa nkoko bulungi nga tugenda gisala n'embuzi tugiyisa bulungi ogisanga yeezingiridde ovunaanyizibwa oba omanyi nnyini oba tomumanyi tosobola giyitako nga yeezinze yonna kujjako ng'okitakkuluza allahumma kebera embizi gwe muyisiraamu togikkiriza tokkirizibwa gireka efe bisigadde tunaabiterezanga embizi ogitaasiza kati ate omuntu baseka tuli luddawa bannaddiini tuli luddawa muntu atta munne ng'ate tokkirizibwa kwogerako gwabirabye kuba naawe bajjako really ak'omuntu kali luddawa navudde erimba amaduuka alina gwakosa wenna muyise ng'omuntu wallahi ne bannabyabusimbe naddala bannamagye wallahi nnyini nsi alina obuyinza okukyusa embeera yonna mu mbeera gye tutalowoozezzaako watya ng'oyimiridde mu maaso g'omwana nga ye mulamuzi nga gwe watta kitaawe gwe wabuzaawo kitaawe wallahi kino kya myaka 10 mu maaso abaana gye bali basoma nga bamulekwa nga kitaawe yabuzibwawo luliba olwo ne bakuleeta mu kkooti nga mwana yayimiriddewo ng'omulamuzi ogenda kunnyonnyola biriwa baabaana bo famire yammwe mugitaddewa bw'akyusa embeera allah abantu bammwe bali luddawa lwaki tetufunye byakuyiga na byakulabirako mu mawanga ag'enjawulo naddala gatuliraanye kakati nno tukyayongera mu maaso n'okusako ekiyinja n'okugenda mu maaso nga tubanja omusajja Edi Mutwe kubanga ono tavangayo okuvumirira muntu yenna wabula tuze tumulaba nti President Kyagulanyi Ssentamu wabadde abeera ono nga ye musajja akulira security ya Mwami Kyagulanyi era nga y'omu kuba tofungwa barabara nga Mwami Kyagulanyi anaabako waalaga wabula emawulire galaga nti abasajja bano baagala okubeera nga bawamba buli muntu yenna eyeetolodde Mwami Kyagulanyi bwe banaamala okubeera nga babawamba babatwale makomera babaguleko emisango egy'enjawulo egyo egitali nayo naye nga bano bapaatikako mipaatiike kakati olwo Mwami Kyagulanyi bamuleke mu bbanga ng'ali isolated era omuntu yenna anayagala okudda mu bigere eby'abantu bano abadde ba bodyguard aba pulezidenti abeere ng'akubwa entiisa alowooze nti nange bwe naabeera nga nze bodyguard wa Mwami Kyagulanyi ne bankwata ne banfuula nga Edi Mutwe kakati olwo naaba nkyasobodde okubeera nga mbeerawo n'abaana bange n'abantu bange kakati bano bagezaako creatinga entiisa mu bannayuganda abo abali okumpi ne Mwami Kyagulanyi abo abakkiriza mu nkyukakyuka ey'okubeera nga ekyusa ensi yaffe okutwala mu Uganda empya ensuubize kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso nkugambye nti wali kigwa bugwi byonna biri mu pulaani gyonna mipango era nga bano ekibakoza kino baagala Mwami Kyagulanyi asigale ng'ali yekka nga ne bw'aba atambudde oba alaze Masaka oba alaze wa
ono bamufuule ng'omuntu owa bulijjo, kubanga kino kyekimu ku biraga Mwami Kyagulanyi nti muntu wanjawulo nnyo, kubanga ono alina security ey'amaanyi ddala era okumutuukako obeera olina okubeera nga olwana, kubanga abaana baasalawo ne bagamba nti kama mbaaya ni mbaaya ekijja kijje ku mukulembeze waffe, tujja kukola ekisoboka kyonna kyonna mu butono bwaffe, mu bunafu bwaffe, naye tubeere nga tukuuma omukulembeze waffe. Kaakati nno bagezaako okubeera nga balaga nti Mwami Kyagulanyi akalulu bwe kanaatuuka oba okunoonya akalulu, ono baagala agendenga mu bantu nga taliiko fungwa barabara y'abaana be ey'abasajja be abamutegeera. Ate abalala bagamba nti waliwo abantu abamu abali mu ffe, wuliriza, era nga bano be bamu ku baagala okubeera nga bafuulibwa security eya Mwami Kyagulanyi, naye nga bano abantu ate mbu abamu abali mu ffe batumwa butumwa bafuutu sooja, nga si be bamu ku ffe, wabula nga bafaanana nga ffe, bambala nga ffe, boogera nga ffe, beeyisa nga ffe, naye ng'ekyamazima bw'oba obagenderedde mpaka munda emitima gyabwe si be bamu naffe, nga bano abasajja abamu basindike busindisi okuva sayidi eri. Kaakati nno bino byonna bigenda mu maaso nga Mwami Kyagulanyi atunula, kyokka ng'omusajja ono Sudiri Lupaleria nga bwe nakunyonyedde ku nsonga ze ez'omwana we okubeera nga yafudde, sooka oli ebigambo bino ogenda kutya abantu gye bava. Nze Lukwago Swalin. Sudiri Lupaleria yani? Ani Sudiri Lupaleria wano mu Uganda? Ono omukulu we nali nnyumyako n'abamu ku bakulu bagamba yalinga mu Gyensanvu, oba woziti mu Gyensanvu awo, mu buvubuka bwe yalinga apanga kuleeti awo ku Kampala Road awo, apanga kuleeti. All of a sudden Jim Muwezi n'amuyoola ku kisaawe awo Entebbe olwa money laundering. Avudde mu kupanga kuleeti za soda azze mu kye tuyita money changing, okukyusa ssente awo ku paaka awo, abo abakyusa ssente ababeera ne ssente empya. Obuyiringu bujja buwamba obuyinza, ali mu bya money changing, bw'aleeta ssente bw'azigyeyo Ebungereza, bw'azireeta wano bw'azitwala e India, bw'akomyawo. Jim Muwezi n'amuyoola n'ebitongole ebikesi. Bamala omuyoola, ndowooza bwe baamuteeka eyo mu buduukulu bwabwe n'abaliira mu ddiiru. Wamala obbaliira mu ddiiru n'ajja ne be bayita jada, nga naye be bamuli emabega, gambolinki. Kiwulenge kino nga be bakiri emabega. Abo basalimusale ne batandika omukozesa, n'obwakayiringu ka Museveni ne batandika obbeera nga bamukozesa. Ekyavaamu ne batandika omuwa amataka emunyonyo. Bakibuuza ettaka wali gye wambo, minisita ye yampadde ettaka ly'emutundwe. Wuyo akoze banka. Bamwagadde nnyo. Era addamu kukola money laundering. Bano aba IMF, bano aba World Bank babiyingiramu. Kwe kwava okuggala kuba bwe twali tuli awo ku Maria's Galleria tufuna amawulire nti Sudiri waliwo abazze ne bamukwata ku Kampala Road, bamuyingiza mu mmotoka ng'alina mu sandals. Bamukwata ennaku ezaddakawo mu 2017 ku Rain Bank nga bagiggala. Bamafiya bonna Agoga Besigye, biseera ebyo gundi we yali afiiridde n'okufa. Akena Human Social Activist akena ono Kanyamunyuga yakuba amasasi, Besigye najja na withdrawing sente ze mu Rain Bank. Kakati ekisajja kino tekibeerangako na sente nti zaakyo. Ebyo byonna simanyi bimera investments. Muho Andrew Mwenda akiikirira interests za Muhoozi mu bizinesi zoono omukulu. Ono omwana basemutte deliberately olw'okukwata obubi sente z'abakama be ne kiddanga mu kutigaatiga obuwala. Kikyo kikutta abaana kibatutte eyo, babagjeemu ebyenda, babagjeemu ebibumba, emitima. Kino kibadde kikyafu ogutima nga olaba gutunula ogwo, gutunula ng'ogutunuledde ebisisimi, gubadde gukyafu. Gubadde nga guleepinga abaana nga gubakako omukwano, gubaka basanya.
kakati bagusabya accountability ne guno gwe nyini ogwo gusidde musimanyi mu munyonyo simanyi beach simanyi mu munyonyo bu government ina mu share waste wapi. These are shadow owners of properties baina bakama baabwe bebakolera era omuku bakama baabwe ye yasse ekivubuka kino nakizanyidde mu sente ze. Okay, banyize kinyige ekyo tuita politics of assassination. You mess up with their properties, they analyze you swiftly. Kati kino bakinyize gogamba oti omuntu eyali apanga kuletiza soda wuyo agenze mu kukyusa sente azze mu jada kati wuyo mbuye property mongol mbomera investment lwakika andulu mwenda ke kabeera buli we babeera ke kabatambulirako bakanyizi bakinyize bunyize kino teri yebyo bya accident ujinga. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga Zebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Kale nno gwe munnayuganda wenna ayagala okubeera ng'otambula nga embeera nnungi teweerabira musajja oyo omulongo waso mu Luutansozi n'agamba nti abali e Bulaaya mmwe mukooneko bugambe nti kaakati olwo ebisigadde bye mulekere embeera ajja kubeera ng'agitereeza butereevu nnyo kasita okoona ku nnamba eyo nti TV Media Uganda. Kaakati nno ono n'aggambe mu mbeera zonna eby'emirimu abitereeza bulungi nnyo abantu b'obanja nga tebakusasula oyo akuyambako okubabanja. Kaakati endwadde era nazo azikwasa kannabwala ebisiraani sede zikuyita mu ngalo. Kaakati bufumbo musajja mukyala byonna gwe mutuukirire ku WhatsApp ne ku direct call. Kaakati nno omusajja gw'olaba ono y'omu ku bannagagga abasinga okubeera abagagga mu nsi muno. Kaakati omusajja ono era alina puroguramu ng'ayagala kujja mu Uganda kuleetawo satellite era alandika okubeera nga ebintu bye abisimba mu Uganda. Olwo munnayuganda wenna ali ku intaneti esobole okubeera nga ekwanguyira. Kaakati nno kyaddaaki Mwami Museveni n'omusajja ono batuuse ku nzikiriziganya era ng'omusajja oyo gw'olaba muzungu agenda kuleeta gadgets ze azisimbe mu Uganda mbunga ne bw'oba oli ludda wa intaneti ogifuna butereevu nnyo ng'olinga ali mu kibuga Kampala wali e Nakasero. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso njagala nsooke nkuze butereevu nnyo ku mulamwa gw'olunaku olwaleero nti omusajja ono Rajivu afudde olunaku olwaleero wali eri ku luguudo n'olupya olukolebwa saidi eringa ava Essalaamu okudde Munyonyo. Kaakati omusajja ono ku rawundi waafiiridde mwenna mumanyiwo ku kikubo ekidde eri wa Bobby Busaabala. Kaakati rawundi eyo omusajja mbu we yafiiridde. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja ono tabadde mu Uganda abadde yafulumamu era omusajja yakomyewo ng'ekimukomezzaawo mbu abadde agenda kubeera ku mikolo egy'embaga eya mukwano gw'enfanfe era embaga eyo olunaku olwaleero bamaze okubeera nga balya amasala bo bannaffe abataafudde era embaga yo esigadde egenze mu maaso. Naye abasajja bano abaleese bwino ku musajja ono omusajja agamba mbu waliwo ensimbi waliwo essente ezibadde zaateekebwa mu mannya g'omusajja ono. Kakati ensimbi zino ne zimuviirako ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era mbu ensimbi zino eyaziteeka mu mannya ge mbu yali kitaawe. Kakati nno ng'ensimbi ezo zaali nculuppanye kuva ew'omunene omu nawe gw'oyinza okujjukira oba okutegeera olowooza munene kyoyo. Bigambo biibino Rajivu tabadde mu ggwanga wano okumala ebbanga eri naye abadde akomyewo mu Uganda ng'azze nga waliwo embaga ya mukwano gwe gwe bayita Jonathan ebadde erina okubeerawo olwaleero mukwano gw'enfanfe era ng'agenda kubeera kwabo abagenda okwambala engoye batambule n'oyo omugole omusajja olunaku lwaleero
era embaga eyo wetwogerera eri mu kubaawo emunyonyo. So ekiro ekyakeseza olwaleero yavudde wano ssaawa nga 7 ogw'okumakya ssaawa bwe tuziyita ezo n'ayolekera emunyonyo nga tayagala kusula wano ng'ayagala agenda asula emunyonyo asobole okwetegekera embaga eyo eya mukwano gwe kuba ne bakwano be bonna bonna gye babadde basuze. Kati n'avuga emmotoka n'akozesa express mwenanga bimugimanyi oluguudo olwo mulumanyi naye ndowooza olw'okubanga abadde tali mu ggwanga okumala akabanga akawerako mwezi tamanyi bw'atuuka e Busaabala omumanyi roundabout eriyo bagijjawo ndowooza naye waliwo barriers ze baateekawo barricades abadde tamanyi ndowooza nti weeziri ng'ate nga looza ka speed nako nga mwekali n'atomera barricades ezo emmotoka n'eryoka egenda mu bbanga meters ndowooza nga 8 ate nga neyeefuula bwete neegwa neyaka omuliro era teyasimatuse kabenjako. Era kakati wetuli olunaku lwaleero nti Rajiv avudde mu bulamu bw'ensi eno akabenje kabadde kabi nnyo. Emmotoka yo yayidde ndoza mugirabye ebifaananyi biyitiŋŋana naye kennyini ng'omuntu tosyasobola kumanya nti ono Rajiv. So yembeera gye tuli mu kunyolwa naye bwatyo Mukama bwe yakoze eki bwe yasazeewo muzungu tugamba the body was burnt beyond recognition. Yes nti ne bw'otunula otya mu butuufu tokyamanya nti ono Rajiv waffe bwe tumanyi naye nga tusaaliddwa nnyo ng'eggwanga tusaaliddwa nnyo ffe ng'abakwano be tusaaliddwa mwenna nammwe mmanyi bannamawulire abadde mpagi lwageri gye muli ffenna tuli mu kunyolwa kw'amaanyi naye fena Mukama atugumize wamu naye ate tusabire ne famire ya Sudiru ne Josina Lupareria nti bambi Mukama abeere. Kakati nno ebigambo biwulidde ebigambo bitegedde omusajja tabaddeewo naye nga bwe nakugambye mbwe omusajja ono teyeefiiridde waliwo ensonga lwaki omusajja ono yafudde era ensonga ezo kati butereevu nnyo nga nkujje wakabwejumbira ono gwolaba omuzungu ebigenda okukwata ku intaneti yaffe kati ngera twala butereevu nnyo mu katambi kali ak'omusajja engeri gye yafuddemu baani abaamusse awo yatuuseewo atya lwaki emmotoka yakutte omuliro nga ne bwoleta break down emmotoka eyo tesobola kubeera nga ezikira. Maama Switzerland ebigambo bitambula bwe biti mu ggwanga Uganda gw'olowooza nti ero ye mulamu ennyo bugenda okukya ate gwe bakubikira. Kakati nno muganda wange Kakeeto wali e UK gamba Sister Patricia anywerere eyo emirimu akole naye nga akimanyi nti embeera wali director ku ABC Enatete kye tuyitamu e Kampala Uganda si nnungi. Kakati nno lwokeesa lwobala abali e Uganda ng'enkoko ey'omutamivu. Kati kankutwala butereevu nnyo mu intaneti eno bwe njivaamu nkuwa katambi oli omusajja ate mbu engeri entuufu gye yafuddemu. Tandika okuprovidinga intaneti mu Uganda ku ssente eza wansi ddala okusinza ku getulina. Kakati tutegedde nti wabaddewo meeting eyatudde abakulu okuva mu kampani eno eyitibwa Starlink, a satellite internet venture by Elon Musk, kampani ya SpaceX yeddukanya Starlink. Bwe batyo baatudde n'omukulembeze w'eggwanga General Museveni ne bamuliiramu ne bamunnyonnyola ebirungi bya Starlink ne bamubulira ku miwendo ne boogera bino era byagenza okuggwanga wakimaliriza. Yabadde Ben Mark Williams ne Brand Oliver abakiikidde kampani eyitibwa Starlink era nga bakulembeddwamu Ambassador Adonia Ayebale ne Ambassador Pop. Ne bagenda maaso n'okweka nti bamutwalidde omukulembeze eggwanga n'abanyonyola kigenda kubeera bwekiti bwekiti Starlink ekula bweti ne bweti era nga tutegedde nti mu kaseera kano buli kimu kyeka kyawedde dda. Baagala intaneti epenetrating n'ebitundu ebyebyalo okusinziira ku getulina era nga n'ekitongole ekya Uganda Investment Authority bamaze dda okuleka nti bakkiriza Elon Musk ne ttiimu ye batandike services za Starlink mu Uganda era bagamba nti zigenda ku advancinga nnyo connectivity naddala mu bitundu ebyebyalo Uganda wakati mu nteekateeka zerimu eza Vision 2030 eza National Plan for Sustainable Development. Uganda ejja kuba yeetaaga nnyo internet.
ate nga ya miwendo mitono ddala okusinziira ku mawulire ge tulina. Starlink jjukira nti ebadde yakalonkinga services e Nigeria, Rwanda n'eggwanga lya Kenya. Bagenda maaso n'okuleka nti bepositioninga mpola mpola nga ba game changer for connectivity across Africa. Internet ng'eva ku satellite kitegeeza nti esobola okubeera ng'etuuka ku buli munnayuganda wonna w'anaabeera, ate nga bagamba ya bbeeyi ya wansi ddala kusinziira oba oliawo ku endala emiwendo egibadde gisabibwa companies endala. Bannayuganda balinze okulaba ekigenda okuleka nti kiddako, naye nga sofa omukulembeze w'ensi eno General Museveni yamaze dde okuba nti awago ahead. Bannaffe bano aba kampani eyitibwa Starlink babagambye nti amuli baddembe ogenda maaso n'okuleka nti mukolera emirimu mu Uganda, era nga tulindiridde kulaba oba kutubulira nteekateeka batandika ddi, naye nga yo Starlink ya Elon Musk buli kimu kyawedde dda. Gwanga ku gwanga, kano ke kaseerako aka gwanga ku gwanga. Tukusagulira amawulire agookya era masu okwetoloola ensi yonna okuva e Pyongyang paka e Moscow. Mwategedde ebigenda mu maaso. Omanyi ffe tubakuba kasavu kanyama. Sidiru mutabani we yafiiridde mu accident. Naye Sidiru yali yakuba Museveni akasente, nga akasente yakassa mu mannya ga mutabani. Segera kati Museveni yakutte mutabani wa Sidiru n'amutulugunya n'afiirayo. Gwe yafiiriddeyo ne bakozinga accident ne balaga nti emmotoka yakutte omuliro, mutabani wa Sidiru n'afiire omwo. Ebigenda mu maaso mu Uganda we munakitegeerera. Nakugamba nti owagira omuwubi w'ekitala, naye bw'aba asala ow'emmaaso ekitala kisooka mabega nga akigalula, naawe ow'emabega awaga kisobola okusala olirayikira okusalibwa. Ekyo nkikubuulira. Sidiru akoledde Museveni ebbanga lyonna. Ebyobugagga byonna byolaba bya Museveni Sidiru byayina. Naye Sidiru abadde akubanga Museveni akasente, ng'amukuba akasente. Kati Museveni nga Sidiru ateeka mu mannya ga mutabani, ng'ateresa mutabani, akwasa mutabani. Munnange bamukutte, bamukwata, ne bamutwala, ne batandika omutulugunya. Owulira n'afiirayo mu kumutulugunya. Owulira nga baagala kumanya kasente kaliwa mu kumutulugunya. Jjukira Museveni anoonya kasente, ali mu mbeera ey'okwagala akasente. Kati buli gy'akasuubira ajja kajjayo, mujja laba ng'akwata abo abamemba ba palamenti abasikaasikamu, gwasiseemu akawumbi, gwasiseemu emmeka, kubanga sente zeetaaga. Ekyo nkibabuulira. Olwafa ne bagamba tukikoze tutya, katusetinge accident. Ku luguudo tekuli kamera n'ekyo nga bakulaga nti awo n'omuliro gwakoze eki, emmotoka yakutte omuliro n'aggiiramu n'afuuka kisiriiza. Kati mmwe abasinga ku mmwe temumanyi lwaki navayo nenjogera oba right now njogera, naye omuntu eyanzibula amaaso bwe bakwata muganda wange, my brother, ne bamuframinga ne bamusibako emisango gy'ataakola, ne batuggyako ssente ne bawamba ebintu bye, osiwa okumwenda. And I pray God to punish you in any way, and I believe God does not sleep. Naye kyanzibula amaaso nti I have a boy, nina abaana balenzi. So what if something happened to my kids? Nga soogedde right now ngenda okustandinga nga njogera nti bannayuganda mutunuulire ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga lyammwe, mwefule nti temubiraba. Muyina obwongo naye temufumiitiriza, muyina amaaso naye temulaba. Temusobola kuyimuka oba temusobola kusitula ddoboozi lyammwe. Mulowooza kulya, kubaliisa oba kubawa ssente, musirike naye nga eggwanga lyammwe liri mu katyabaga, eggwanga lyammwe lirimu abantu abalikoleramu ebintu ebikyamu oba oliawo ebitalina kukolebwamu simply because muyina mindset eri nti temwefiirayo. You are cowards. Muli batiitiizi, kyekyo kyekankyogere bwe bati, muli batiitiizi nti kale wakiri ne oba tosobola kugenda wabweru okulaga butali bumativu bwo, ne kusimu tosobola kujja n'oyogera nga tovvoola, tosobola kwogera kikuluma. Oba oliawo abantu bwe banaatuukibwako amaloboozi gammwe bagenda kuswala bakyuse,
oba wabeewo ekikolebwa naye mwefuula nti ebintu ebimu tebibakwatako naye temwerabira nti ekiri atabaala newooli kijja basobola okukwata omuntu ne bamutuusako bye bamutuusiza n'okiraba n'osirika naye olunaku olunajja nga kizze gy'oli bakizze ku muntu wo ojja kuyimuka otegere nti ekituufu kiri nti twetaaga enkyukakyuka oba waliwo ebitateredde mu ggwanga lyaffe so punzika ngamba nti ayina amatu awulire ayina obwongo alowooze bw'oba nga toyagala tegeera osigalirayo mu bugwagwawo mu busiru bwo nti gwe tolaba nti Uganda musili eri abagamba nti Uganda bwe mujagala weeyina okubeera it's okay bwe mujagala bwe mulaba weeyina okubeera naye temwerabira nti ebikolwa byammwe oba ebyo bye mwogera right now abaana bamwe bajja bisasulira temwogera right now naye abaana bamwe bajja kukula basange obuzibu bwe musanze ate nga obwabwe buli wasi naye nga mwalina amaanyi mwalina obusobozi okusobola okuyimirira okwogera amazima naye mwasirika ekyo mujjayitibwa aba cowards abatiitiizi lwansonga ekyo kyemuli batiitiizi temusobola kwogera lwansonga mutya okwogera amazima mwagala mufuula obulimba amazima anyway mutunule butunuzi mulabe ebigenda mu maaso muscrolling but time is a better teacher ensi ejja basomesa oba ejja somesa abaana bammwe fe abaagala okwogera katwogere kozi abamu ku ffe tubirozezzaako n'abalala abakuba embeekulo muli ku mawanga ga buwarabu kuno singa temuli kuno singa wamwe walungi nnyo singa muddayo waka ne mutuula naye muli ku mawanga ga buwarabu gye mukubira embeekulo ne muwoggana so ensi ejja basasula ensi ejja bakolako bwe naba tekoze kumwe ejja kukola ku baana bammwe